Yes, omuntu nakwandiza ku Abafudde TV yujinga kusaba subscribing ate o like nge video. Waliwo akabenje akagudde Bambi. Akabenje kano kassa abantu nno abawerako ku Mityana Road. Nenga ekivideko akabenje kano tekirina kutegeereka. Poliisi y'ebidduka mu district y'e Mityana bategeeza nti owa bbaasi ono yaviiriddeko obuzibu okubanga taxi agiyingirira nenga ina kusaba subscribing wasize otya wasiibye otya gye bagifusizaako engalo ne bagita Abafudde TV UG. Ensonga y'akabenje kano nange ekyantabudde ningezaako okunoonyereza ne mbaako byenfuna ngenda kuba mbikutuusa ku maaso awo. Likinga, commentinga, sharinga ate subscribing onyige ne kadi ojja kuba ofuna notification buli lwe nateekangayo video ku Abafudde TV UG. YouTube channel kwazi updates ezina value ate ziku updating nzikutuusako biki ebitambula mu Uganda yaffe. Akabenje kano kabadde ku Mityana Road nako lwaleero zibadde essaawa nga 10 ez'okumakya obudde nga bukya. Taxi ne kosa ne bbaasi eya company gye bayita Otada company ya basi ya Otada. Eno munaye gube tumereganye ne taxi ku Mityana Road nenga abantu Bambi bafudde abantu 15 bafiiriddewo kosa n'abalala bato bavidewo na bisago batwaliddwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mityana. Bana emiranga gibadde ku Mityana Road enkyaliro saa 11 ez'okumakya. Saa 11 ez'okumakya basi ne badde eva Mityana ng'eyolekera Kampala ng'erina abantu bejja e Mityana ng'eyolekera Kampala. Kyokka ate taxi ye badde eva Kampala ng'eyolekera Mityana kwegamba zambalaganye nenga wa bbaasi ono adde avuga ndima adde avuga speedi nnyo kwegamba batuuse mu kkoona taxi agyekanze bwekansi bw'agyekanze n'agiyingira bw'agiyingire n'agikuba n'egwa wansi n'egwa mu kiwonko. Oluvannyuma ne bbaasi nayo yeeyongedde okuwaba n'esigala nga agenda yeekwekera ku taxi paka ng'eddaliva nsi z'olengera nga we zitumereganya awo bwe zityo. Nenga poliisi omukulu we omugundi Fred nanga avudde n'agamba nti akabenje ako kyavudde ku bbaasi eno omusajja yamulemeredde okulabika nga agikwasaganya yatuuse mu kkoona okwagala okuliweta ate nga yeekanze taxi kugamba mu kkoona yeekanze taxi nga tekyalina kyayinza kukola n'agezaako kugirwanyisa agikube mu kiwonko n'egaana kakana nga zambalaganye ne taxi n'egwa eri kosa ne bbaasi nayo n'ewaba n'egwa mu kiwonko ewagudde ki taxi nenga abantu 15 be bafudde kosa n'abalala baviiriddewo na bisago eby'amaanyi bibadde by'amaanyi Bambi era nga kibi nnyo ekyakabenje ako. Obubenje mu Uganda bubadde bukendeddemukko. Ojjukire emabegakaawo Masaka Road yabadde akyasinza okubaako obubenje obuyitirivu ng'era abantu bafa buli lunaku buli kadde nga kubaako akabenje ng'omwezi teguggwako nga kubaddeko obubenje nga 10 omwezi nga ku Masaka Road kubako obubenje nga 10 naye kati badde bwakenderamu kati ku bugenzi ku Mityana Road. Mityana Road ate kati yasinga okubeerako ennyo obubenje. Obubenje businga nnyo okubeera ku Mityana Road. Wabeerayo ko n'obwa boda kuba tetubumanya. Boda zitomeregana ddala mu eryo ekkoona eryo owatomereganye taxi ne bbaasi. Wabeerawo nnyo obubenje era abatuuze basabye gundi yunula ebeeko kyekola mu kkoona eryo ebeeka signpost gy'eteeka oba buno obupande obulaga nti kkoona basobole okulaga ab'ebidduka nti balina okuwetawo n'obwegendereza kuba ebiseera ebisinga ab'ebidduka nabo bantabula. Omuntu weba bakuyigiriza okuvuga emmotoka bakuyigiriza nti wotuuka mu kkoona kendezaako ku sipiidi. N'ebiseera ebisinga bano awete kkoona ng'oyinza ogamba ali ku highway n'ekkoona bwe oyituuseemu kendezaamuko ku sipiidi kendezaamuko ku ndiima. Ekkoona tebaliweta ng'ovuga sipiidi nedda olina okusikamuko ku kiwubiro n'olinnya kaliro n'okendezaako ku sipiidi. Ekiwubiro n'okisikamuko katono neera ng'etambula mpola olikowa ekkoona n'oliyitamu oluvannyuma n'oddamu n'okola ki n'oyongeza sipiidi yo nga bwe badde etambula. Ne batuuka mu makoona mazibu nnyo ebiseera ng'era amakoona mangi nnyo gaviirako nnyo obubenje abantu ne bafiira mu bubenje mu ngeri bw'etyo. Amakoona mabi nnyo n'obeera ovuga piki n'otuuka mu kkoona olina okukendeza ku sipiidi. N'obeera ovuga kagaali n'otuuka mu kkoona olina okukendeza ku sipiidi kwegamba amakoona gaba geetaaga omuntu nga bw'obeera oyituuseemu n'oliwa ekitiibwa. Abamu amakoona tebagaba kitiibwa laba omuntu tawa bitaala bya kukuba kitiibwa. Ebitaala nga biraga nti omuntu olina okuyimirira n'ogumiikirizamu ye n'agala ate ayitewo obuyisa agendera okuba nga nti apakuka. Kati owa bbaasi ono yabadde avuga sipiidi ate nga ayingira ekkoona. Kikyaviiriddeko akabenje kano okuba nga kagwawo. Wabula owa bbaasi teyasimattuse yafiiriddewo kossa ne tanboyi we kossa n'abasaabaze abasingako nabo baafiiriddewo.
abalala baatwaliddwa mu ddwaliro Mityana ku bisago naye nga abasabaze 15 be baafiiriddewo mangu kuliko ne driver waako kossa ne tanboy. Poliisi oluvannyuma ezze n'ejjawo kibaasi kino kitone kyolekeza ku poliisi ya wali Mityana, poliisi enkulu ey'Emityana nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso okukakasiza kiki ekyaviddeko akabenje kano naye nga okusinziira ku ba traffic ab'okukubo ab'ebidduka wali mu disitulikiti y'Emityana bategeeza nti driver yadde avuga speed ate ng'ayingira ekkoona kwegamba Fred nanga avuddeyo n'ayogera akabenje ako. Musubscribing